Ate Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ataddewo Woofiisi mu maka ge Bayinvesita mwe banaayitanga okumuloopera abo ababeera babasaba enguzi. Woofiisi eno agirondeddemu Col.Edith Nakalema. Ku bbalaza President Museveni bwe yali ku mukolo gw'abakozi mu nsi yonna yategeeza nti agenda kussaawo Woofiisi mu maka g'obwa Pulezidenti bamusiga nsimbi gye banaaloopa ababasaba enguzi. I'm going to set up another small unit where the investors can ring directly if anybody asks them for a bribe. Kati olwaleero President Museveni era nga ye muduumizi w'eggye ow'okuntikka akoze enkyukakyuka mu magye mwalondedde Col.Edith Nakalema okukulira Woofiisi eyo gye yayogerako ku bbalaza. Woofiisi Col. Nakalema gy'agenda okukulira eyitibwa State House Investors Protectorate Unit. President era alonze Major General Don Williams Nabasa abadde aduumira military police okuduumira ekibinja ekyokusatu eky'amagye. Ekifo kino kibaddemu Brigadier Joseph Palikudembe eyasindikiddwa okusoma. Brigadier James Kinaalwa alondeddwa okukulira embeera z'abajaasi n'ebyemirimu kiyite Chief of Personnel and Administration. President Museveni era alonze Brigadier Eugene Senkumba okukulira Woofiisi y'ebibamba n'ebigwa bitalaze mu Woofiisi ya Ssaabaminisita ate Brigadier Williams Bayinvesita alondeddwa okuduumira military police. Mu ngeri yemu President alonze Brigadier Keith Katonje okuduumira ekibinja ekyokutaano ekya infantry nga kino kyenganga omulabe yenna nga kyeyambisa ebyokulwanyisa eby'amaanyi ne tanka ennwanyi. Amyuka omwogezi wa UPDF Dewa Keke alambuludde ku ssimu ku nkyukakyuka eno. Major General Don Williams n'abaasa abadde mu military police kati ya commandinga ekibinja kyaffe ekyokusatu eky'okuggyako abakalamojje mundu. Brigadier General James Kinaalwa amuwadde okubeera nga yakulira eby'abasirikale byonna gye tuyita Personnel and Administration. N'aweereza Brigadier General Eugene Senkumba Sebugwawo agenda eri ku Office ya Prime Minister akulembere National Emergency Coordination Center. Brigadier General William Bayinvesita abadde akomandinga ekibinja kyaffe ekyokutaano kati amutadde commanding military police. Brigadier General Michael Kabango oyo amulonza agende a commanding division yaffe eyokuna